nabo bagendalako mu kasana akaali akawomerevu ne bakavula ne ku nnyama yaabwe ng'eno bwe benguluddwa eminya ejjajjanga okusunga. Ekifo ekyo baasulira ddala bulungi era ku makya ng'olunaku olwaddirira nga lwe lw'omunaana bukya batandika kuteregenya ku lugendo lwabwe olwo batandulira ebigere beeyongera okulamaga. Enjuba eyali yeekewanga mu lubaale bwe yakubanga ebimyanseeti mu kiwonvu wamma ggwe anti ne balyoka balaba amatendo. Mu maaso gye baali balaga batandika okulengerayo ebintu ebyali biringa emiti. Ate mu kaseera mpawe kazira Katumba n'atandika okulengera ebintu ebyali ng'ente nga ziriira waggulu ku lusozi. Naye nno baasooka kulowooza nti oboolyawo amaaso gaabwe gaali gabalimba. Mu kiseera n'ekyo Katumba era ye yali atandise okulagaya olw'obuzito bw'engugu eyaabwe gye baali beebinise, n'okugenda nga bakupukira mu byaziyazi ebyagenda nga bisibittuka. Nga beeyongeddeko mu maaso katono baagwa ku mukebe ogwali gutandise okutalagga. Kino nno kyabalaga nti wano waali watuusewooko ku bantu, era bwe kityo ne kibongeramu nnyo amaanyi. Mu maaso eyo nno ate gye baagwira ku bumyu bubiri obwali bulijjikira mu biyinjayinja. Ate era baabo tebaludde, bagudde ne ku busa bw'ente. Awo nno bwe baalowooleza nti oboolyawo biri bye baali balengedde eri ku lusozi zandiba nti zaali nte ddala. Oluvannyuma baatuula wansi bamale okuzza akantu eri omumwa. Awo nno bwe baazuulira nti newankubadde entanda yaabwe yali ekyali nzigumivu, kyokka ennyama yaabwe yali etandise okuvundirira olw'ebbugumu. Kyokka era baagaana okugirekulira era ne bagipakira buto mu ndyanga zaabwe ne bejjawo.